tuka ku muliro guliko Ibrahim nga biwandako amarusu oba oli obicontributing Ibrahim omuliro gwali muguleme kumwocha nabyo biyina ekisolo mu mbaka wa Allah bina biwando turusu bizikizo omuliro guno mwana tuwali yakawuka kamu mbasaba mukatte abasiramu mutaka uka kebaita wazaga burukola bankali kutalaka kube kale ukachikala chibibi bichigure kala bikabubi kakube kale kuma natu empera mpitivu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama waruwi al-Bukhari atunyumizaha ukauka ko di Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakogirako kwanga mwana tukekari kateka musudi Ibrahim ajje ebiuke birabiri kuwanda mu marusu obunyonyi bubona mu marusu ebisoro bibona mu marusu kokari kufuwa mu ajire dalaf subhanallah Ibrahim alayhi salatu wasalam bari Allah mwenye wasana ba Allah akauka kano kafuwa mu muka Allah azza wa jalla kuva kuruna akakolimira paka kubazukuru baka barisembayo nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuma mu hadithi ntufu elimu Bukhari mana tuya 13:3 ya Sharik atumiza radiyallahu ta'ala anha nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba wa amara biqatl wazagha yatugamba banange mutaka ukako kabira nnyo kumatala kada ukachikala chibibi bichigure ukalaba kakube kazikire نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناغامبا كان ينفخ على ابراهيم صلى الله عليه وسلم كيكاري كفو مكا نبينا محمد نبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم جي مكته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا يا ابي هريره رضي الله تعالى عنه اريكو كوكا كوكنيني يغما مناتو من قتل وزغه ومتي ناكا كوبا نكازكيرا من قتل وزغه ومتي ناكتا ملكوبو rusoka kutiba lahu 100 hasana manatu agena fune mpera 10 okakubine kazikira onekate sambagala mpera 10 ziri au zabwerere anatagala mperezo ngajasi kusala swala ya jamaa ofune mpera 2 imagine nika noko kakka kuboneka zikira Allah yakakolimira kalike mpera 10 nabiyuna Muhammadin tumusarire nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mara tunagamba muri waye ndala nti kadha wa kadha hasana ukakuba ne kasikiro ofune mpera bwesi na bwesi mara twera nagamba ato muntu wakakuba fi thaniya mana tumurukubo rwo kubiringa abacyala batya buri kimu nalabe kiyenje nabukabuka nalaba puse nyuma nagano gisuramu katika nahizo kakuba agala funa mpera nekatafirawo nekasambagala nalama nakakuba murundi ogwo kubine kazikira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ofune mpera duna dhalik ngazetodde koko nagamba wa fi thalitha mana tumurukubo rwo kusatu era ofune mukama yebazibwe basebo ne banyabo balamusizaako nnyo mulinya lya mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu ne wankubadde ntandise n'akamwenyu naye kyannaku kyennyamiza kikaabya amaziga mikwano gyange abampuliriza era kuno kwe kusaba kwange okusinziira nga bw'olabye vidiyo eyo tusaasire baganda baffe abasiraamu tubasonyiire ddala era abasiraamu ndi wano okubagamba ne bwe munaavumanga obukristaayo kwenkanawa nja kujjanga mbasomese busomesa naye sigenda kubanyiigira n'akatini kubanga bambi nyongedde okutegeera ekizibu kyammwe si mmwe naye omusajja gwe mugoberera ebintu bye mukkiriza bye bireeta emitawaana mukristaayo sooka ompulirize ebbanga ly'omaze mu kereziya ebbanga ly'omaze mu kanisa ebbanga ly'omaze wansi w'omusumbawo wali owuliddeko olunaku n'olumu ng'ategeseeyo saaviisi naye nga saaviisi ekigenderwa kyayo kuwalana gwe bukyanga obaawo wali owuliddeyo omuntu yenna nga mukristaayo ng'asomesa abantu okuwalana naye omusajja ayimiridde ali mu kusomesa nsi asomesa ggwanga asomesa abantu nga abasomesa okuwalana sinakuwalana neighbor nedda nti oba yamubbidde ettaka naye abasomesa kuwalana kiwuka okutta ekiwuka mukittewo nawe mukisanze mukikube ate kasita okikuba omulundi gumu ofuna empeera 10 kwega ebintu bino bisesa naye nga munda tukaaba bisesa naye nga tukaaba bannange bw'okuba ekiwuka n'okitta oyina empeera 10 omusajja akugambye nti okutta ekiwuka kirina empeera nnene okusinga n'omuntu asaala kati lowooza otudde wagenze n'ebizibu ebikumala weetaaga okusabira owona amabanja weetaaga okusabira kapitowo yeeyongere baakutte emaali yo baagikwatidde luddawa
mu revenue ogenze muzikiti ekikututte Katonda akuyambe bakusomesa kutabuuka bw'okakuba omulundi gumu ne kafa empeera 10 bw'okakuba omulundi gumu ne katafa ne kasigalamu akapaapaala n'oyongera okongera naye bannange bakristaayo bannange bulijjo kyenkugamba nti bw'obeera eyo weebaze Mukama okubeera omukristaayo ne bw'oba tonafuna bye weetaaga ne bw'oba tonafuna ssente ze weetaaga ne bw'oba tonazaala mwana gwe weetaaga ne bw'oba tonazimba nnyumba gye weetaaga naye ng'oli mukristaayo ekyo kyokka kimale kubanga oyina essuubi nti Katonda ajja kukikola olw'enjiri gy'owulira ennamu. Omusajja wulira bw'akusomesezza okutta akawuka. Kati bassebo ne bannyabo bwe kiba ng'empalana esobola okubeera ku kiwuka nga n'ekiwuka ekikiwalanya kubanga kyagaana okuzikiza omuliro gwe baasuulamu Ibulayimu. Ekiwuka ekikiwalanya kubanga tekyazikiza muliro. Kati bulijjo bwe tubagamba nti bannabbi ba Qur'ani n'aba Bayibuli banjawulo temuwakana. Gwe bw'osoma Bayibuli mu kristaayo gwe wali olabyeko Ibulayimu nga bamusudde mu muliro? Gwe bukyanga owuliriza Bayibuli ne bw'oba tomanyi kugisoma, bukyanga bakusomesa Bayibuli, bukyanga osoma Bayibuli, Ibulayimu bamwogerako mu lubereberye wonna, wali olabyeko oyo ekyawandiikibwa kyonna nga Ibulayimu bamusuula mu muliro? Tolabanga ebintu bye mukkiririzaamu byanjawulo ku by'abakristaayo. Kati Ibulayimu oyo yasuulibwa mu muliro era yalina n'omwana gwe bayita Isimayiri gwe yali asaddaaka. So si Ibulayimu wa Bayibuli. Ibulayimu wa Bayibuli yali asaddaaka Isaaka, tebamusuulangako mu muliro. Ibulayimu wa Bayibuli. Ibulayimu wa Bayibuli tazimbangako Kaaba. Ekyo kye tubagamba bulijjo nti ebintu byammwe ebyekisamize so si bye ebya Bayibuli. Ekyo kye muteekeddwa okumanya. Ekyo kye mulina okumanya. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli bwe tugisoma esomesa ekigambo okusonyiwa emirundi 127 ng'eyogera ku kusonyiwa. N'esomesa ku kwagala omulabe wo, okwagala omulabe wo, omuntu ng'okimanyi mulabe wo. Katonda wa Bayibuli n'akukubiriza okumwagala, okwagala omulabe wo, kubanga Yesu yatusomesa n'agamba nti bye bakola babikola lwa butamanya. Kati Bayibuli bw'eba esomesa eyogera okwagala omulabe wo emirundi 92 ng'ekusomesa okwagala omulabe wo. Omulabe wo newankubadde yatwala fuuti ze ez'ettaka, Bayibuli tekukubiriza kumutta, naye wuliriza nabbi mulamba azze n'enjigiriza yakutta biwuka. Bwe kiba nga ekiwuka ekikiwalanya ng'ekikiwalanya butazikiza Ibulayimu, butazikiza muliro gwa Ibulayimu ogwali gumwokya gwe bamusuulamu mu bintu bye n'akawuka kye katamanyi, bwe kiba nga kyekikakubisa ekibuuzo, Muhammad azze luvannyuma waabeerawo abannabbi abalala, Beriya baaliwo, waabeerawo bannabbi abalala bangi abaavawo n'abatuukirivu bangi. Ani yasomesa okutta akawuka ako? Ani yasomesa okutta akawuka ako? Kati kyenjagala okubalaga bassebo ne bannyabo, bwe kiba nga nabbi mulamba mu Qur'ani temuliimu kigambo bulamu butaggwaawo, naye ebitabo by'Obusiraamu bisomesa kutta buwuka. Buliko empeera bw'okatta, bw'okasanga kakuba okatte. Kankuwa ekyawandiikibwa. Luka essuula yakumeka. Ngenda kusoma Luka essuula ey'okumeka ya 6:27 n'olwa28. Luka essuula ya 6:27 n'olwa28. Bassebo ne bannyabo bulijjo kye mbagamba, Bayibuli eno yanjawulo ku Qur'ani, yanjawulo nnyo. Era ng'omukristaayo ayagala okusiramuka, genda osiramuke, genda otte obuwuka bwo, genda bakuyigiriza empalana, genda gwayagala genda oyiga engeri gye battamu obuwuka, oyiga engeri gye bakubamu obuwuka, genda bakusomesa engeri gye batemulamu. Kitegeeza nti obutemu butandikira ku biwuka. Kaakati banaakuyigiriza okutta abantu nga nakyo kikola, genda. Kaakati wuliriza Luka essuula ya 6:27 n'olwa28. Bayibuli egambye, naye mbagamba mmwe abawulira nti mwagalenga abalabe bammwe,
mukolenga bulungi ababakyawa, musabirenga omukisa ababakolimira, musabirenga ababagirira ekyejo. Owulidde Bayibuli? Kwagala, mwagala abalabe bammwe, mwagala ababakola obubi. Naye omusajja ali mu kusomesa kutakawuka, nakyo ne kifuuka essomo. Nze namala emyaka mingi mu ekereziya, saawulirako faaza yenna ajja n'aga nti leero mmisa ya leero tugenda kusomesa engeri gy'okyawamu muliraanwawo. Sikiwulirangako. Aba Seventh Day munjulira tekibangawo wammwe. Aba Protestant munjulira tekibangawo wammwe. Abalokole eno Bayibuli bwe baba bagitusomesa, batusomesa kwagala. Omusajja akutte obudde bulamba asomesa abantu engeri gy'osobola okutirimbulamu ekiwuka. Era n'osigala nga naawe ogamba ndi musiraamu. Era n'osigala nga naawe ogamba njagala kusiramuka. Ddala. Era n'osigala nga naawe ogamba naffe tuli nzikiriza ya Katonda tugenda mu ggulu. Ddala. Ddala 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 ddala. Waliwo ekizibu. Abantu bano beetaaga kubasabira. Waliwo ekizibu kinene. Katonda abakwatirwa ekisa. Katonda abayamba abazibula amaaso. Abantu bano beetaaga kusabira Mukama azibule amaaso gaabwe basobole okulaba ebintu eby'enjawulo n'amatu gaabwe n'emitima gyabwe gitandika okufumiitiriza. Ofumiitirizeko gambe naye ekintu kino bwe kiba nga kituufu ddala ekisomesa okutta ekiwuka kiki. Mukama abampera omukisa.